eyokusabira enguli y'omugenzi Maama Jacqueline nga tumusiibula Mukama yeebazibwe. Era fenge ekkanisa tunoleddwa nnyo nnyini ddala okuwulira amawulire amabi gano aga Jacqueline okutuuka ku maaso, naye twezzaamu amaanyi ne Zabbuli eya 34 olw'18 nti Mukama ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese era awonya abalina omwoyo oguboneredde. Newankubadde nga tukaaba ng'essubi lituweddemu, naye abaagalwa Mukama ali kumpi naffe ate ng'ali wano. Yatugamba mu Yokaana 11:25 n'atugamba ab'emikwano nti nze kuzuukira n'obulamu, afa bw'afaira mu nze asigala mulamu. Tulabanga Jacqueline awummudde, naye Yesu Kristo bwe yagamba nti ekuzuukira n'obulamu, akkiriza ye newankubadde ng'afudde aliba mulamu, era na buli mulamu yenna akkiriza Yesu Kristo talifa emirembe n'emirembe. Mukama yeebazibwe nnyo. Ab'emikwano newankubadde nga biseera bya nnaku tulina okwebaza Katonda, yamanya nti bino bigenda kubeerawo. Bwe tugamba nti Mukama yeebazibwe, ffenna nga tuddamu nti ye akole atya? Yeebazibwe. Kale katusabe. Katusabe. Katonda ayinza byonna gye tuli, tukwebaza nnyo akaseera kano ke wateekateeka, era tukwebaza n'olw'abantu abangi Mukama b'otambuza okuva mu bitundu eby'enjawulo okujja okubeerawo, era ng'abajulirwa abajuliza ab'oku nsi, nga omubiri gwa mukadde waffe Jacqueline Nassimbwa nga gutuuse mu kkanisa. Ffe Mukama tukwebaza bwebaza, naye jjangu otuule ku ntu y'emitima gyaffe ng'ojjawo oluyogaano lwonna. Mukama omwoyo omutukuvu atuule mu masiikati gaffe, tulungamizibwe ggwe Ayi Katonda na byonna ebigenda okukolebwa. Buli omu Mukama omulage ekisa n'amaanyi, ate ayongere okujjukira ebiro byonna nti obudde obw'ekiro n'obw'emisana osigala oli w'amaanyi era osigala oli wa kitiibwa. Erinnya lugulumizibwa lyatenderezebwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kale katubasabe tutuuleko ab'emikwano nga teekateeka Mukama gy'akukkira ebyawandiikibwa. Tusabe ekifaananyi kino. Mukama yeebazibwe. Gamba muno nti byonna birungi. Amiina. Ekiseera kino Mukama yakigera kigenda beerawo. Ffe ng'abantu ffe abeekanga olw'ensonga tuba tetukimanyi nti kituukawo mu kiseera kino. Mukama yeebazibwe. Naye Katonda yatonda nze naawe amanyi obudde bwaffe ffenna. Gamba akuliraanye naawe olulo lujja. Amiina. Kyetuba twezzaamu amaanyi n'ebyawandiikibwa. Kati nno katweteeketeeke nga tuwulira ebyawandiikibwa. Kasooke tuwulire ebbaluwa egenda okusomerwa, ate faayo nnyo ku bigambo ebirimu, kubanga buli kigambo kyonna ekya sizoni ng'eno bweri kibeera kyakutuzzaamu maanyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Ebbaluwa Pawulo gye yawandiika eri Abasesalonika ekisooka essuula ey'okuna okutandikira ku lunyiriri olw'13.
kale kasome simanyi oba wali abadde akyabikula naye ku ludda olw'endagaano empya bayibuli bw'ebeera eno eyakitakule ku bungi bw'empapula 1151 tusoma bweti ti naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyo ebyabo abeebaka mulemenga okunakuwala era ng'abalala agambye kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo n'ate ne mbatwala gye ndi nze gye ndi nammwe mubeere eyo era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amugamba nti Mukama waffe tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tetulimanyi, tunaalimanya tutya? Yesu n'addamu nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja gye ndi wabula ng'ayita mu nze. Eno y'enjiri entukuvu eya Mukama Katonda waffe. Tukwebaza ayi Katonda olw'enjiri eno entukuvu ey'ekitiibwa. Kansabe abasobola okuyimirira tuyimirire tusome oba tudde mu Zabuli eya 23. Mukama ye musumba wange seetaagenga, aŋŋambiza mu ddyo ly'omuddo omuto, antwala ku mabbali g'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, antuŋŋanya mu makuba g'obutuukirivu bw'erinnya lye. Era newankubadde nga ntambulira ku kyombo eky'ekisiikirize eky'olumbe, sirikyakabe konna, kubanga gw'oli nange. Olugalo n'omugogo ebirisanyusa, onteekerateekera emmeeza amaaso g'abalabe bange, onsiize amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiruwa. Obulungi n'ekisa ebiringa kalina nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange naabeeranga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Kambasabe tutuule, abalina aw'okutuula. Ekiseera kino kanyanirize muweereza ow'ekifo kino ate naye atuuseeko obubaka ng'atwaniriza. Neyanzanyo muweereza munnange. Mukama mulungi abooluganda, Mukama mulungi abooluganda, ate n'ekiseera kyonna era zembeera ze wewaawo newankubadde nga tuli mu mbeera efaanana bweti nabadde mbategeeza Mukama asigala nga muki, asigala nga mulungi. Nyanirizaako neiba oyo akuliraanye neera wano nga tuli mu kkanisa, mugambe mubuuliza asanyuse nnyo okulaba, bw'omala ate naawe omwanirize nga gwe, naye mukusooka mwanirize ku lwange, sanyuse nnyo okubalaba. Mukkirize nga sinaba kubaako benyaniriza, twetonda olw'okubatuuza mu kkanisa efaanana bweti, naye twagala okubategeeza nti ekirooto kye tulina wano kyakugazira kkanisa eno, twagala kubeera nga tugikola ki, nga tugimenya. Nolwekyo mutusaasire, kubanga okubeera nga basereebu abanene mu ggwanga nga mutudde mu kkanisa efaanana bweti nga tuwerekera maama ekyamazima, nga ne bannamawulire bali wano eno, kyazima kifaananyi kikola ki, kiwa. Naye twetonda nti okufaanana bwe tutyo, naye ate tubasuubiza nti oluddako era singa abawo Katonda gw'abakuteko nga badde alina kamuwadde, tewali buzibu bw'otuyambako ne tubaako ate engeri gye tukola ki, gye tugaziya ekifo kino eno. Olulala tugenda okutuula wano ng'ate ng'emirembe tugikola ki, tugiwulira, kubanga mulaba amabaati gali kumpi, asinga akasana kabadde kaaka, ate kati singa ebugumu tulina ki, tuwulira lingi. Kale no n'olwekyo twetonda, ku lwekyo tusaba Katonda atuweesa, atugabire n'abalina ensimbi, munaabanga Katonda sibalina mwe ne mutujjukira, ate munaaba mutukoze bulungi, ekkanisa eno ebeerenga erabika buki bulungi. Mukama yeebazibwe nnyo. Ale mu kaseera kanino kakwaniriza, nze ayimiridde mu maaso gammwe, nze Gerald Katamba olw'ekisa kya Katonda omubuulizi mu kkanisa eno, Katonda bw'akyataddewo. Era njagala n'okwaniriza abaweereza bannange, njagala okwaniriza mubuulizi Ssenyonjo Bernard
akulembedde mu saavisi tumukubireko mu ngalo. Njagala okwaniriza ate Obulis Esther Nakalema Kayizi okuva ate esayidi y'ekyokweza wa mu Trinity. Sanse nnyo okulaba era mukkirize tugatte engalo ez'amaanyi ate twanirize mukadde waffe akiikiridde omusumba w'obusumba bw'Engweero Maama Musumba. Sanse nnyo okulaba era olulaba yagenda okutuliisa ekigambo bw'anaaba atuuse okwogera agenda kuba atubuulira erinnya lye. Naye buli ali waneeno omunene mu ggwanga tusanyuse nnyo okulaba. Twagala okwaniriza abadde omwami w'omugenzi mwami Nsuku ayimirirako. Famire ngenda kulondayo batono ono yabadde omwami w'omugenzi. Masaawo tujja kufuna agenda okiikirira famire agenda kukwata omuzindaalo. Bonna famire tujja kuba tubakola ki? Tujja kuba tubamanya. Mukkirize nyanirize ate abaana b'omugenzi. Buli mwana abadde azaalibwa omugenzi ono kansaamu oyimirireko tubakubireko nabo mu ngalo. Tusanyuse nnyo okulaba abaana abazaalibwa omugenzi abakulembeddwa ate omuyimbi omwatiikirivu amanyikiddwa ennyo nga Fik Fameica. Tusanyuse nnyo okulaba. Tusaba Katonda oyo ayinza byonna ate abagumye. In fact nsaba tubongere famire eno tubakubireko mu ngalo mbabuulire ensonga lwaki. Abakulu bano be mulaba Bayisiraamu baki? Bayisiraamu. Nene wakubadde nga Basiraamu njagala okubeebaza mwebale kukkiriza maama enzikiriza gy'abadde akkirizaamu ate ne mugamba nti ne mukkiriza ne mumuleeta ludda waneeno. Kale no n'olwekyo obugalo obwo bwe muwulira tusalawo obulungi bwe mutyo era tusaba nga bwe musazeewo bwe mutyo Katonda ayogere okubasinkana n'okubagumya. Waliwo yayogedde ekiro n'agamba nti kizibu kya nnaku muli ku mutima kuggwako. Naye tusaba Katonda oyo ayinza byonna abagumye abanyweze musobole okuyita mu kino ekiseera obulungi awamu ne gifuti. Tusanyuse nnyo okubalaba Mukama yeebazibwe. Buli muyimbi ali wano olw'okuba omu ku bakulembedde famire eno omukulu ono Fik Fameica Abayimbi. Tusaba buli muyimbi aliwa nga n'abakamera balaba bulungi. Tusaba oyimirireko tukwanirizeeko mu ngeri y'amaanyi. Kubanga oli muyimbi ensi emanye nti mu kkanisa mubeereddewo munnammwe. Abayimbi tubakulembedde mu ngalo ez'amaanyi ddala nasaawo asibamayinza okubanira n'enkolezibwi bajja kubanga batugamba. Mukama yeebazibwe. Twagala okwaniriza batiktokers mwenna abali wano. Batiktokers ku lwa muyimbi ono ne ku lwa famire namwe muyimirireko batiktokers tubanirizeeko nammwe ate twabalabye obadda bwe muli muyimirireko tubanirize bamaama Patricia n'abalala sebo naye muno waali tiktoka aliwo notemuzanya kale Katonda yeebazibwe nnyo. Tusanyuse nnyo ate okubalaba. Basereebu mwenna abali wano tusanyuse nnyo okubakola ki? Okubalaba. Ab'emikwano bannamawulire nabo tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Bannamawulire mwebale. Ekiro nalabye ku Fik Ejuli yali ali ludda wangi tasobodde wane n'okujja. Kale n'olwekyo mwenna basereebu abaze okubeerawo ate bannammwe n'okusigadde mukulu no Fik Fameica Abayimbi abafiiriddwa awamu ne mwami Suuga mwebali nnyo mwebalire ddala. Katonda yeebazibwe. Tusaba ate omukwano gwe mumulaze n'engeri gye muyimiriddemu awamu naye ne Katonda gy'abaakoma okubakolera namwe bye musinga okwagala. Mukama yeebazibwe kubanga muyimiriddewo awamu ne munnammwe. Ab'emikwano mwenna in fact abalina oluganda ku mugenzi ono obadde senga obadde kojja obadde aliko olinako oluganda omugenzi ono nawe yimirira tukulabe yimirira abalina oluganda ku mugenzi obadde mwanyinaze abaddaani namwe mubanirizeeko. Tusanyuse nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ate olw'okujja. Kale no n'olwekyo ebirala tugenda kubatwongera okuba nga tubategeeza. Njagala okubategeeza ekkanisa yonna weri wano ate n'abamu ku famire emu abatera okuyimira awamu naffe ate nga ne yeesimbye okuba meeya taata Katamba. Tusanyuse okulaba yeesimbye kuba meeya bwa Luweero. Kale n'olwekyo sebo taata tusanyuse nnyo okulaba nze Nsenyerwa di Katamba oyo mwami Wycliffe Katamba. Kale n'olwekyo Katonda yeebazibwe taata tusanyuse nnyo okulaba. Then mukadde wange abadde ayongera okumpa bulamuko waneeno okwongera atera okwaniriza abafiru services nabo tubakubireko mu ngalo bakoze omulimu abadde muli abadde abalina obulungi okuyimba ennyimba zaffe ez'ekitabo.
Katonda yebase obugalo bannange obw'amaanyi kubanga bakoze bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama yebazibwe. Kandi ku sayidi y'ekkanisa abakulembeze bonna baliwa omugenzi ono Soni mwawangaalira ono yezundiida mukyala Justina Mukasa tusanyuse nnyo okulaba waneno tulinawo n'omumanika w'ekkanisa wuuyo yawanika ensimbi z'ekkanisa naye ziri mukakakasina oyo yakola ki yawanika ssente. Katonda yebazibwe nnyo. Amuliranidde ye muwandiisi w'ekkanisa oyo ebikwatagana ebikolwano yalina ate era ne byonna byoba weetaasa okumanya. Then amuliranidde era ye mumyuka we mukyala Sara Sennabulya tusanyuse nnyo okulaba obugalo oba omumyuka ate omuwandiisi n'abalala omukyala ono omukebezi abalala kwaya muyimirire abafulumya amaloboozi nze ekikere kyasamba omiro nange nenzikiriza kati bano be bafulumya amaloboozi balina zibeesi zi auto zitena byonna bebabirina muyimirireko tubakubire mu ngalo ez'amaanyi webali era ate olw'okubeesalesa ate omukolo guno. Katonda yebazibwe. Besigonyeeko nga muli eyo saba bannaye tonyiiga naye kasita maaso ne speeches gyeziri tujja kubatwongera okubeera nga tubakola ki nga tubaleesa saalongokamya tusanyusa okulaba ali ku mulyango awo oyo ew'ebyenkulaakulana sebo tusanyuse nnyo okulaba Maama Sennabulya tusanyusa okulaba n'abala bangi nandibadde omulyango nga mbamenya naye tebasobola kukola batya tebasobola kugwayo. Kale n'olwekyo tubasaba tubaagaliza ekiseera ekirungi ng'ate muli mu kifo kino. Katonda yeebazibwe. Byonna abasoogedde maaso awo tujja kubatwongera okuwuliziganya. Kale Mukama abeere nammwe. Kansabe tukubire Katonda engalo ennungi ennyo zakuwadde ekiseera kino era nga twongera okuwa Katonda ekitiibwa. Tugenda kuyimirira ffenna nga tuyimba oluyimba 165 oluyimba olwo nga lwongera okuteekateeka obulamu bwaffe nga tugenda okuwulira enjiri oba emmere ey'omwoyo gye tuli. Oluyimba 165 abalina ebitabo ebijja. Buli kintu ffe ng'abaana bo tetulina maanyi gonna wootoli tuli banafu kubanga otugamba mu byawandiikibwa nti ng'omuzabbibu omulungi tetuli matabi tetuyinza kubala bibala birungi awatali ggwe era tukuyita otuwa ekisa kyo twongere okumanya n'okutegeera twongere okutambula naawe n'okubeera naawe. Mukama tuwe ekisa kyo mu kiseera kino ojja otusibe ekimyu otunyweze naddala ssemwandu ate era n'abamulekwa bonna n'abafamire bonna taata basibe ekimyu ate okwatira eddala awo awamenyese Mukama ozimbewo. Leka ekigambo kyo kibawonye ekigambo kyo kizimbe omutima egyo egimenyese ekigambo kyo kibazeemu amaanyi n'essuubi. Ate naffe abakungubazi twongere okusaba ekisa kyo Mukama oyongere otuwa essuubi ate eddamu ate eripya nga tuyita mu kigambo kyo. Twaniriza omwoyo omutukuvu aje masekati gaffe ayogere gye tuli Mukama labisibwa abantu bwe balabe ggwe baleme okulaba nze. Erinnya lyo lyongere okulumizibwa n'okutenderezebwa mu linnya lya Yesu Kristo sabye nga twebaza. Amina. Mukama yeebazibwe kamutuuleko ab'emikono. Amina. Twongera okubaliriza mu kusaba kuno nga tuwerekera Maama Jacqueline ate ab'emikwano ab'eŋŋanda abaana ssemwandu bana ekitalo nnyo kitalo ddala ekkanisa ekungubagira wamu nammwe era mukiraba bulabi nti mu biseera nga bino ffenna tuba tulina omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Mukama yeebazibwe. Mu Zabbuli 46 Mukama atugamba nti omubeezi atabulawo mu kulaba ki ennaku era okuddukira eno mu kanisa mukoze kituufu kubanga we muzze we watuufu. Ab'emikwano bwe tubeera mu nnaku ng'eno tulaba nga tuli ffekka okujjako gwe nga tofiirangako ate naddala maama aluma mu ngeri yanjawulo ge mazima. Naye mu byonna tulina omubeezi oyo atukwatira ddala wali awamenyese awaluma n'atuwonya. Mukama yeebazibwe. Era famire tugiwa omubeezi oyo Yesu Kristo ayongere okubasiba ekimyu n'okubajjanjaba mu nnaku eno ate abawe n'ekisa n'okuyitamu n'obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Amiina.
tuwulidde ebyawandiikibwa naye ng'ate si bye byokka mu bayibuli eno erimu ebyawandiikibwa bingi nnyo ddala nga byonna bituzaamu essuubi ab'emikwano abooluganda naye nga sinaba kubibabuulira nze agenda okubawa emmere y'omwoyo yenze Reverend Susan Liz Cheyune Mukama yeebazibwe. Nze mu butuufu sitera nnyo okubeera mu bivvulu naye ate Fameica mbadde mumanyi kyekyewuunyisa. Mukama yeebazibwe. Ffe bw'obeera chaplain ng'oli mu bavubuka teri muvubuka atamanyi Fameica ge mazima. Amiina. Nze namanyira ku baana bange nga bagamba mami they are bringing a singer. Nga bamwana Fameica mu ngeri ey'enjawulo ennyo nga njagala nnyo manya Fameica yaani. Fameica akola ki? Naye baana ku ssomero bwe bandeetera n'omumanya. Mukama yeebazibwe. Naye olaba bamanyi Fameica ate nga muntu nga ffe ate olwo Yesu Kristo yafa n'azuukira. Mukama yeebazibwe. Tukubire Katonda mu ngalo. Haleluya. Naye nsanyusa okumulabako kubanga mbadde simulabako physically okumubeera n'okumpi bwe tokamukwateko ne mu ngalo bamwaze naye tutabenye ddala Mukama yongere okugumya mu linnya erya Yesu. Mukama yeebazibwe. Banange opportunities temuzireetanga kuzisaagiramu. Amiina. Katuwamana andikusanzeewa. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda nti basse. Haleluya. Ate Yesu agamba tumuleke buli omu akole ki? Ajje gyendi. Atugamba Matayo 10:27 nti mujje mwena abakooye era abazitoowereddwa nange n'akola ki? N'abawummuza. Mukama yeebazibwe. Kati bwe tujja eri Yesu tuba tukoze kituufu kubanga ate mweteefuteefu okutwaniriza. Haleluya. Naye Mukama atugamba mu Mubuulizi 3 ab'emikwano nti buli kintu kiriko entuuko yaakyo ate na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Amiina. N'agamba mu Lwokubiri nti ekiseera eky'okuzaalirwamu ekyo kyaliwo Jacqueline ono yeebase wano nga bamuzaala. Naye ate n'agamba ate waliwo n'ekiseera ekirala ekyokufiiramu. Mukama yeebazibwe. Lwakubanga ekyo tetukyagala si weewaawo. Teri ayagala kiseera kyokufiirwa. Nange mwennyini nkigoba mu maka gange buli olukya ne ŋŋamba Mukama ennaku egende mu linnya lyani? Lya Yesu. Naye manya nti ekyo ekiseera kigenda kukola ki? Kujja era kituuka ne kibeerawo. Amiina. Ate Mukama yakitonda nti ennaku nga zino ez'ekiseera kino ekyokufiiramu so zijja mu buli maka ate eri buli muntu. Mukama yeebazibwe. Naye ekikulu kya byonna kwe kumanya nti gwe nange olunaku lumu tugenda ava mu nsi muno. Kwe kumanya nti tulina okweteekateeka. Amiina. Era enjiri tugiwulidde nga bwe tusomeddwa mu Yokaana. Yesu Kristo mu kiseera ekyo ab'emikwano yabuulira enjiri eno ng'abantu batabuddwa, ng'abantu bali mu ntiisa nga bwe tuli kati, ng'abantu bali mu kunyolwa. Mu Yokaana 14:6 Yesu n'alyoka ayogera eri abagobereze bonna n'abagamba temutya, n'abagamba muddemu amaanyi, temutya wadde n'okufa temukutya, temutya kufa okwo. Kyava amala n'abannyonnyola mu lunyiriri olusooka n'abagamba nti emitima gyammwe gireme okweraliikirira. Mukama yeebazibwe. Gamba akuliraanye nti omutima gwo guleme okweraliikirira. Amiina. Embeera ng'eno bwe gyatweraliikirira nnyo. Naye ab'emikwano okufa si yenkomerera. Amiina. Okufa kubeera tukyusiddwa. Tuva mu mubiri guno gwe tulaba ne tuteekako omubiri gwe twambala okugenda mu ggulu. Amiina. Ne tutandika obulamu obujja ne Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. That immortal body tuba tulina ogyambala. Naye okwambala immortal body oteekeddwa kukola ki? Kufa. Tugamba bulijjo oyagala ogenda mu ggulu. Buli omu n'agamba nze njagala era njagala ogenda mu ggulu mbeere. Kubanga tuyimba n'okuyimba ne tugamba eyo mu ggulu teri nnaku, teri kaaba, teri maziga, teri bizibu, teriiyo bintu byonna oba endwadde ebyo ebibi tebiriiyo. Kati bw'obuuza omuntu n'omugamba naye wandyagadde ogenda mu ggulu, buli omu agamba njagala okukola ki? Naye singa ogamba omuntu nti ffa kati ogende mu ggulu, oli agamba sooka olindeko musumba. Ate ebyokufa nze essaawa eno nedda ndeka. Mukama yeebazibwe. Naye bwe tuba twagala okugenda mu ggulu tuteekwedda kukola ki?
kuyita mu kufa toyina engeri yonna kyogenda mugulu okujjako ng'omaze okufa. Tetumanyi Saala jakiza abadde asaba, naye osanga mu kusaba kwe yagamba Mukama nze nga nkyali n'amaanyi munange nzijaawo ntwale mbeere naawe. Amiina. Buli omu asaba Saala ze nga bw'ayagala. Haleluya. Kyava Yesu atugamba nti emitima gyammwe gireme okweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Ab'emikwano bwe tukkiriza Katonda ne tukkiriza Yesu Kristo omwana we, okutya kwonna kugenda. Amiina. N'okweraliikira kwonna kufuumuka ne kugendera ddala wala mu linnya lya tuli ba Yesu ye mubeezi waffe. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi. Bannange ekiseera kyonna tumukubire mu ngalo okusamba akalulu kubanga mulungi ekiseera kyonna. Mukama yeebazibwe. Tukubire mukadde waffe omusumba mu ngalo kubanga atubulidde enjiri. Atubulidde enjiri, enjiri ya kukyuka, enjiri ya kulokoka, enjiri ya kudda eri Katonda kubanga ly'essuubi ly'okeddamu. Amiina. Ebirala bibaawo naye bivaawo, naye okutegeera Yesu Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mu kiseera kino abooluganda tugenda mu kiseera eky'okwebaza Katonda, nga twebaza Katonda ku lwaffe abakyali abalamu, ate nga twebaza Katonda olwa maama Katonda gwe yawummuza, naye ng'ate ataddewo ekisa okumuwerekera mu kitiibwa bwe kiti. Nga twebaza olw'abamulekwa kubanga oboolyawo bandibadde bazirise naye bagumye. Olwaffe ffenna n'obwetambula okuva e Kampala okujja wano bannange ebintu mbiraba. N'olwekyo tulina omwebaza ategeere nti tumwebazizza olwa kino, ate n'ekiseera ekiddako akikole bulungi, ate n'okuddayo byonna akole bulungi. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo katulungamizibwe omubuulizi bwe tugenda okukikola. Kale Katonda yeebazibwe olw'ekiseera ekyo, newankubadde nga tuli mu kiseera kya nnaku naye ate era Katonda mu byonna tukoze bulungi. Kale katuweeyo, tugenda kusaba, tugenda abakebezi babano, ngenda kusaba abakebezi mukwate ebibbo bulungi waneeno babeere nga babalaba. Abakebezi baabo bawerera ddala. Badde nsaba ndowooza wano makkati tuteekewo ekibbo, ate abalala bagenda kubanga batambula eyo mpolampola, bagenda kubanga bayimirira ku miryango awo. Tusaba buli omu obeere nga ate owaayo ekirabo kyo eky'okwebaza Katonda. Tugenda kuyimba oluyimba 3-2 olugamba kisaakyo tekitegerekeka. Abakebezi be boolaba abambali bugomesa za green ate wamu n'abalala. Ate akutte ekibbo oyo tabeera mukebezi. Kale n'olwekyo